tulabye function yaba church girl we yatandikira n'okutuusa olunaku olwaleero. Tulabye activities nyingi omwaka gubaddemu covid mwali mutusuubiza activations twabalabako nga mukyalirako abamu ku bantu n'ebirala so finally twagala kumanya tuzzeemu okubalaba nga mukuŋŋaanye olunaku olwaleero kiki ekibaddewo? Ekibaddewo it's part of our culture nga church girls nti ffe wadde waliwo embeera ate tulina okusigala nga twebaza Katonda nti atukuumye so tetuyinza ate kwerabira nnaku ze buli lunaku tulukuza naye ate tukuŋŋaanya olwa Christmas tuli bangi tuwera 200 tusuka mu 200 naye olwa covid tetusobola ku meetinga ffenna okuggyako be tumanyi nti babeera wano naffe kumpimpi so we met ne tukola kye tubadde nga tukola annually nti omwaka ogwayita twakuŋŋaana ffenna ne tulya ne tu celebratinga Christmas ffenna ne twewa ebirabo so buli omu alonda erinnya lyolonze gwe ekirabo kya Christmas. So it's love, it's about love because for God so loved the world that he gave his only begotten son. Kitegeeza nti buli love weeri okugaba weekuli. So naffe tujjukira buli Christmas tulina okutambuza okwagala okwo era nga tugaba. So olwayo tuzzemu ne tukuŋŋaanako nga church girl tuwogereko challenges naye ate n'ekirala abaana babadde balina ebintu bye bakola mu lockdown. Abamu mbadde mba meeting nga individually ne twogera ebimu bye bakola bye bayitamu abeetaaga okuba nga obakwatizaako wano ne wano because abamu beeyigiriza okukola ebintu and they are going to be teaching others. So kye tubadde olwayo tulimu tetwerabira culture yaffe buli Christmas tulina okumeetinga ne twegabira ebirawo ne tusala cake. Okay. Activities ki ze mukoze z'osobola okutuwa briefly mu mwaka guno nga church girl? Nga covid tannabaawo twakyalira waliwo omukyala gwe twakyalira emitiyana yalina muwala we ng'aliko obulemu ate bamurepinga n'azaala omwana oyo twamukyalirako omukyala ne tumutwalira ebintu ebyenjawulo bye yeetaaga ewaka naye ne tukizuula nti ate alina need ey'okufuna w'abeera era nga need eyo waliwo abantu abamu abasalt by the way aba house of prayer balaba bulabi ne bamanya nti need gyeri nga tetubasabye ssente era sofa bakatukuŋŋaanyizaawo ziri over 3 million ez'okuba nga baagala tugula ettaka tumuzimbira as church girl. So ssente weeziri era twazikwasa office eya house of prayer pastor Bujingo. So abantu abala gye basigala nga baweereza mpola mpola tusuubira okugenda omugulira ettaka n'okumuzimbira. Ne tukyalako n'ewala bayitayo Kabojja ne tugenda naye twagenda okulaba omukyala aliko obulemu ne muwala we aliko obulemu ne muzzukulu we nga naye bye yali ayagala capital n'ebintu by'ewaka. So twakolako ezo outreaches era awo covid we yatandikira byonna bye twalina plans ne bisooka ne biyimirira nga tetusobola kweyongerayo. So ne wabaawo n'omulala omwana omuwala gwe twakwatako Wampigi yasobezebwako omusajja ku kyalo n'abeera nga taata we tamanyi kyakukola emisango ne bagiyingirayingiramu awo poliisi n'erema omuyamba naye ate ng'ogyeko poliisi n'obulamu bwe kubanga ffe tetwagala mwana muwala embeera emukyuse embeera ekyuse edifining future ye nti lwakuba yasobezebwako so talina future tasobola kweyongerayo kusoma taliddamu kufumbirwa taliddamu kuzaala ne tubeera nga naye tumukwatako ne tumugjayo Empigi so abeera naffe muno mu Kampala yaddayo okusoma atula ebibuuzo bye bya P7 era tukiza Katonda ajja kuzaala bulungi yeeyongereyo n'okusoma kwe olw'ekisa kya Mukama ajja kumalako papa si ebeere ng'etuukirira. Twawulirako nti waliwo ebintu ebya skills bye bagenda okuyiga nga mu church girl. Ebimu ndowooza oba obirazeeko ku Soul TV waliwo abakoze ensawo kati ensawo zennyini abala bakola engatto n'engalo this time si machine nti omuntu bamuwa ekyuma ekintu kye yeetaaga ye capital yekka akozesa ngalo ze n'aluka ensawo n'aluka engatto n'akwata n'apima ekigere ky'omwana oba eky'omuntu n'akutungira obugatto bwe butyo bw'oyagala oba obwa sayizo yennyini abala bayiza okutunga ebikapu waliwo abawala abalala bakola beads necklaces earrings bintu bya mikono ebibayamba kati ate ekirala kye tugenda okukola era tukiriza Katonda omwaka ano nga gutandise ffenna batukiriza okuddamu okukuŋŋaana batukiriza okusaba tukyebaliza Katonda kati social distancing ejja kubaawo twagala kuddamu ate kusikiringa kubanga twalina project gye twagala ey'okuyigiriza abaana okukola sanitary pads era twafunako samples buli mwana mu church girl ne tumugabira pads z'obwerere nga twagala baziyigo zitunga ezimu bajja zitunda for business
naye ate balina okutunga buli mwaka tulina okukolayo project egabira abantu abateesobola abaana abawala bateesobola sanitary pads. So ebirala ebyemikono twali twakola MOU ne institute emu nge tugenda gisasula house of prayer ngegenda sasula 50 ne institute esasule 50 basikiringa abaana abawala. Twali tunidde abaana 10 awo covid amasomero ne gaggolawo nga tetusobola basindikayo. So tukiriza Mukama nti omwaka ate ogutandika tugenda kuba tukikola. Nga kyakigalo challenge ezize musinza okusinkana mu mwaka kuva wali omwatandikira n'okutuusa kati? Challenges ezisinga oba gye kaŋŋambe esingira ddala obukulu bwa abaana abawala bennyini nti tetubasinkana buli lunaku. Kati mutabasinkana buli lunaku osobola okwogera nayo essaawa zino ekigambo naye ate nadda ewaka oba nadda ku ssomero nadda mu bantu. Kati nga bw'olaba covid wabadde tubaire tetusinkana, so wabaddewo setback nti omuntu aba agenda maaso yakagenda maaso ebigere bibiri, covid yazze ebigere emabega nga 5 nosanga nti mu covid mulimu abaana nga bafuniramu embuto, abalala babafumbiza abazadde nga tebalina kyabakolera. Kati nga we twatandika ate ne tuba nga tuddayo naye ngera n'oyo mwana tetumugoba mu church girl aba yeetaagira ddala church girl ali eyo nga naye tanajingira naye tuba tumwetaaga. So ye challenge twafunamu eyo setback nti abaana badde ewaka nga tetusobola batracinga, tolina wogenda basanga eyali abeera nti abeera kamwokya bamuzizayo mukyala ali mpigi. So ekyo kyatuwamukko ku buzibu n'okuba nga tetukyasobola tegenda mu outreaches nti abali beetaaga obuyambi bwaffe twali tetukyasobola bo batuusaako. Kati tusuubire ki naawe omwaka guwedde Christmas mu celebratinze, tusuubire ki next year from church girl? From church girl kye tulina okusooka okusuubirira ddala era kye tukkiriza Mukama olw'ekisa kya Mukama okubanga tu-empoweringa abaana si mu skilling yokka naye ne mu nneeyisa, kubanga eyo challenge weeri abazadde tetukyalina nnyo budde ku baana baffe. Twetaaga nnyo ekkanisa ate okukuza abaana baffe kubanga ekkanisa ebakuliza ku musingi gwa Katonda gwa Bayibuli. So tugenda kwongeramu nnyo amaanyi mu nkuŋŋaana z'abawala nga zirina okuba weekly, buli week tumeetinga si nti buli mwezi nga bwe tubadde tukola. Then skilling, bano abaana be mulabye abayiza okutunga ate nabo bagenda kati kuyigiriza bannaabwe. Buli mwaka tutunulira okuba nti singa Katonda atusobozesa okuba nga tulina abaana abawera 5 buli mwaka nga bali skilled to skill others. Titwagala tukere tugende tukole camp Mubende nga ya nnaku 3 kusikiringa ate beeyo oba ya wiki kusikiringa ate beeyo nga tusobola otambula eggwanga lyonna nga Katonda aba atuwadde obusobozi kubanga obusinga bwa nsimbi. Tujja kuba era nga ne church girl emu ku vision yayo nti bye tuluubirira okukola ettendekero ly'abaana abawala, okusikiringa abaana abawala nga ssomero lyennyini lirina ebisulo nga gavumenti erilayisensinze bulungi nga lisikiringa mwana muwala namu mentoringa. Okay. Now today ku Christmas tugenda kucelebratinga Christmas. Yeah. Naye nga bw'omanyi Christmas ebeeramu ebintu bingi, house parties, abo bagenda mu bivulu n'ebirala. Mwenga church girl omuvubuka yandibadde acelebrating atya Christmas oba magezi kigowa bonna ng'oggyeko abawana lwa church girl naye abavubuka bonna bagenda okubalaba ku TV bava mu ministries endala bacelebratinge batya Christmas nga nsooke n'omuvubuka omulokole nti omulokole kitegeeza omanyi kyoli oli mulokole. Christmas ekwata ku ggwe kubanga Yesu we yajjirira abantu bonna naye ate mu kulokola gwe n'osalawo olokoke. Kati kibi nnyo okubanga okuza amazaalibwa ga Yesu ng'ate ogakuliza mu kampu ya Sitaani. In fact oba omookinga bumookinzi oba ovvoola. Kati gwoba hypocrite. Toyinza kubanga ogamba oyagala Katonda naye ng'ebikolwa bye ate byawukana ne byayagala okole. So omulokole okusalawo kuba kuko n'ogamba bategese pate eno naye waliyo ne service mu church oba teriyo service mu church kubanga tetusobola kuŋŋaana kiro abantu abasinga manyi otambula ekiro oba n'emisana gwe mundamu gwe mulimu omwoyo akulumiriza n'akubulira ekyokukola. So bw'osigala ng'otambulira ku musingi ogwa Bayibuli Christmas eno omuntu olina okuba nga olowooza ku nsonga lwaki Yesu yajja, otereza obulamu bwo wonna awasobye ogaye Mukama nziza bujja bino ne bino bisobye kubanga akimanyi tusobya tukyali ku nsi tuli mubiri naye kwekweza obujja. Christmas erina otujjukizanga ensonga lwaki Yesu yajja okutufiirira okutuwonya ebibi.
So repentance, it's a day, nze kunze, it's a day of repentance. Nzijukira nti kibanga olunaku nandibadde nnyo nze nzikiza yes tulye emmere naye yandibadde nnyo nga lunaku lwakweyawula mukama wajjira nze abanga omuzadde eyafa ku anniversary y'okufaako oba buli lwojjukira okufaako ng'obeera mu pata obeera myenge obeera mu ki toyinza kujjukira amazaalibwa ga yesu ng'oli mwenge olina kuba mu kkanisa olina kuba mu njuuyo nakulaga ate ekikolwa kya mukwano kugenda kugaba kulabirira abantu bw'oba wabba ebintu by'abamulekwa oba wabba ebintu by'abannamwandu it's reconciliation, it's a reconciliation day. So omuntu akulaba agenda okulaba kigambo kye ky'omugamba during Christmas period up to the 31st n'omwaka omupya ogudde kubanga tuyingira message kigambo ki akola atya? Christmas ennungi omuntu njimwagaliza naye osalawo okubeera ne Christmas ennungi nti teweeteka mu position ya kufuna buzibu nti bw'oba okimanyi gy'ogenda osobola okufiirayo togendayo. Ate omwaka gwe tugendamu yesawe y'oguplanningira ennaku tusigaza si nnyingi naye n'olunaku olumu osobola okuplaningiramu omwaka omupya. Katonda ajja kutuukiriza, ajja kwegattako, make a step yajja kwegattako. Kati omwaka omupya tugwagaliza abantu naye nze kyenyiza okugamba planning omwaka gw'ogenda okujja osuubira kukolamu biki. Genda mu vision night ng'olina by'oyagala okukola mu mwaka ogujja obirage Katonda okkirize Katonda nti ajja bikukolera era ajja bituukiriza. Kakati ekisembayo muyina activation ze mwali mukola okuwaayo obuyambi n'ebyo. Yes. Mumadde mujja wa finance olinayo special message ey'okwebaza abantu abadde babakwatirako ekyo gye njagala baani abadde babayambako financially mumadde mujja wa sente. Njagala okwebaza obuweereza bwa House of Prayer Ministries International. Buchanga House, nenagita House of Prayer Church Girl etandika tewali sente zivudde bweru wa House of Prayer Ministries International. Church tubadde tuwa budget administration tubanga tubadde twagala genda omukyala bwati ne bwati yeetaaga bino ne bino budget ya bukadde 3 ne batugamba mugenda ddi transport wa mweki mwetaaga ki ne bakibawa. So House of Prayer ye funding a Church Girl. Then endala center ate zibadde ziva mu ba Church Girl benyini tebalina naye ate bayiza okugaba mu butayina bwabwe kimala oba kyogamba kubanga teri kimala naye omutima omugabi tegwetaaga bingi. Ojja sanga genda olina gani nawe 1500 nawe 1000 nze kanegulira uniform kubanga bana begulira uniform ezo mulaba eza Church Girl oli yetekamu emitwalo 4 oba 5 agigule. So eyaba ataddemu naye. So njagala okwebaza abaana abawana abawala abali mu Church Girl n'abazadde. Abazadde mwebale kutwesigisanga House of Prayer abaana bammwe bawala era tukkiriza Katonda olw'ekisa kye amatumu gaggalire eri ebigambo byonna buli omuntu agenda mu maaso wabawo ebigambo ebyogerwa naye tukkiriza Katonda olw'ekisa kye tugenda kukwata ku baana abawala mu church okubanga abaana abawala abekkirizamu kubanga ffenna tetwakulira mu church abaana abekkiririzaamu abaana batafuna chance kusoma baddayokko ne basoma abatafuna skill yonna ya mukono ne bagifuna naye ate bakulenga si nti balina kye bamanyi kyokka eky'omu mutwe naye nga bakaze ng'akuze bulungi n'atuuka okugenda mu maka ge nga mukazi eyakulira mu church kubanga tumwebaze bw'oba ng'oyagala wasa ogamba njagala nnyo wasa omuwala ali mu church naye ate si buli muwala ali mu church nti asobola obeera omukyala. So kati kye twagala nga Church Girl abakyala abakulu ate abalimu bamentaringa abaana bano babakuza okubeera abakyala b'abantu. So kyekiruubira kyaffe era twebaza abazadde tuwa abaana twebaza Church House of Prayer Ministries International abakadde b'ekkanisa omulimu gwonna gwe mukola n'abasumba n'abantu kyetusinga okwetagaza essaala n'abaana bammwe okubanga mubakuza bulungi church eyongerezeeko bongereza. Oluvannyuma lw'omwaka gumu ng'obuweereza obwa Church Girl okuva ku kanisa ya House of Prayer Ministries International butandise bino bye bimu ku bibala ebivudde mu buweereza buno. Abawala bano bayigirizibwa okukola ebintu ng'engatto nga zino nga bwe muziraba okukola ebintu nga bag okukola ebintu nga necklace n'ebirala era bano bagamba nti obuweereza buno si bwakukoma wano bakutambula ebitundu ebyenjawulo omwaka ogujja okuyigiriza abawala banne basobole okubaako kye beekolera mu bulamu buno obw'ensi eno. Godfrey tumwebaze ku Lwaso TV Omunyo.